challenge we have. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erye Gulu John Baptist Odama asabye ab'amasomero okuteekateeka obulungi abaana kisobozese eggwanga okubeera n'abatuuze abalungi era ab'ensa. Okwogera bino asinzidde ku mukolo kwebatongoleza sabit ebyenjigiriza esokedde ddala mu ssaza ly'eggulu okusala empenda bwe bayinza okubbulula ebyenjigiriza ebyataataaganyizibwa olutalo olwa Ssaabayeekera Joseph Kony. People who are God-fearing, law-abiding, loving one another, promoting unity, promoting peace, promoting development. Omukolo gubadde ku kisaawe kya Kawunda Grounds mu kibuga Gulu. Omukolo gwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo nga ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Odong yabadde omugenyi omukulu n'abalala okubadde ssaabakunzi wa NRM Rose Nansubuga Senninde, amyuka director wa ISO Kano Emmanuel Katabazi, meeya w'eggulu Alfred Okwang n'abayizi b'amasomero. Mu kubuulira Ssaabasumba Odama yennyamidde olw'abo abaagala okubunyisa enkola y'ekizaala ggumba mu bayizi, kyagambye nti kutumbula buseegu. Are these girls sent to school to learn this? I thought they would have that time to have their sex education where the parents are also involved in making sure that they do it in the right way. Odonga asiimye pulezidenti olw'okuzza emirembe mu bukiikakkono bw'eggwanga. Yennyamidde olw'abazadde abeesuulirayo gwa naggamba mu kusoma kw'abaana baabwe so nga akawuka ka mukenenya kongedde okweriisa enkuuli. What is motivating you to study? Because your future 80 to 90% is yours. Atwala ebyenjigiriza mu ssaza ly'eggulu Father Robert Odong alambuludde ebisoomoozo ebyenjigiriza. So we realize that because of this lack of human resource, the institutions are not running the way they should have been running. Amyuka director wa ISO Kano Emmanuel Katabazi asabye amasomero okwongera okunnyikiza ebyemikono. When you want to punish a kid, you send the kid to continue. So digging agriculture is a punishment. Meeya w'eggulu Okwanga n'okoddeyo obwavu ng'emu ku nsonga eziŋŋamiza ebyenjigiriza. Noriat Namagembe yakusakidde eggulire lino.